addala nnyo ku nsonga eniya revolution oba ey'enkyukakyuka nja kutwalako omusajja yayimba akayimba akamuleetera ebizibaawo katono nnyo wanyu ntwalibwa asooke balwane ku tteeka lya copyright kubanga tosobola kukama nte nga togiwa mazzi nogisubira okuvaamu amata sooka ogiwa ebiwatekute eryoka evamu amata oba oyagala sente ku luyimba lwange nze oluyimba lwange mukka gwange gwenzisa teri aguyinako buyinza okuleka katonda n'olwekyo gwayagala okugjako sente sooka ondage nange wenfuniramu ompakiremu oba ndiyenzikute ndyoke nsobola okussa omukka omungi gwonosobola naawe okufunaku akasente gavumenti yalwawo singa yatwerereza dde etteeka lya copyright nebino kati ebibatadde ku bunkenke singa tebibakanga kubanga singa tulina sente zaffe singa tetulowooza nda kugenda eyo kati nze bansiba gundi simanyi kyansibya esimu zange bazinzijako oluyimba lwange balucupula simanyina balucupula bandaga luyimba lulala nina nze nakwata lulala kati wene tukole tutyo omuntu lwakyabonabonera mu nsi ye tulina kunoonya bannaffe we bali nitubekwatako osanga katonda alikeera ku makya n'akyusa embeera naffe netubeerako bulungi tulasobola okufuna emirembe mu nsi ye tomanya era ebintu bya katonda bikyuka okumanya bikyuka omuntu ekintu ekijja n'amaanyi ate tekigenda n'amaanyi ate tuli banyiivu nnyo ng'abayimbi obugambo butono tulageeko ku luyimba lwebagamba ffe tetuliwo bakukka ekyo kankibabulire bwe nti tetuli bakukka lwa nsonga ffe tetuli kitooke nti bakisimba nekimera nekissa ettooke neriggwa ekyo nekitaddamu kussa newalinda kirala nze natandika okuyimba ennyimba okukola erinnya mu 1994 paka kati nga siva kulayini ate sirinya nyo tesikka mbeerawo bwe ntyo n'olwekyo gavumenti ebyo ebyoluyimba olwange olwogamba nti olwansibiza ndi nantabotaba lweyekwasizza tukabayimbiremu tinantabotaba naye ojja kussa omwana waffe bamukuba abayimba nti emboko zaake kati nsonga ki egamba nti nakoze okusikubuulirira okukusomesa erinnya nantaba gavumenti ani yagiragira okuyingira mu bika by'abaganda neevunaana erinnya erya nantaba mu kika ky'abaganda yo neemanya gwemba ndiyimbidde ani oyo mu buganda atuumwa erinnya erimu tumanyi ndi lya musu ate n'emisu nagyo gyakyuka mulimu emmangala mulimu emisu emirala kitegeera si lya muntu omu n'olwekyo tusaba gavumenti oba eyagala tufunamu sente tujaziwa singa betututte ng'ekikulu netwala netujjako egyo emisolo emibi netuteekako gye tweteesereza era netongoza etteeka lya copyright neribanga likola netubanga tufunamu nange bwe mba nfuna siraba nsonga engana kukuwa kuba mba nfuna kikituufu nye tetufuna abagala kutukamula bukamuzi mwana ebintu bino mubijjemu ebyobufuzi kubaffe tuyimba nyimba zaffe ate mulina okukimanya nti gwe newaba pulezidenti si kumuyisa mu maaso newaba pulezidenti asobola okwogera ekintu eggwanga lyonna neritakimanya nekimala omwaka nekigwako nga abamu tebakitegedde naye nze nenyimba oluyimba olu lumu lwokka ensi yonna n'abaana n'abazzukulu ne balusanga n'olwekyo nze nsaba gavumenti etutwalina bulungi kubanga tuli bangi ate n'emijiji emito gijja ekyomukisa omulungi n'abatukulusa abatubonyabonya batandise otubonyabonya nabe abaana baabwe nabeera bayimba nabeewaabwe nabeera bayimba tojja kugaana kuyimba kiri kitone omuntu bw'omugaana okuyimba kitegeeza oba omuganyina okufuuwa otegedde akantu ako yenze Chris Jones fresh mayor Luwel Soja meya w'ekibuga ky'eruwereddako oyimbidde obuyimba bungi ng'abantu ba wansi ntengereze ne Evelyn Lagu bawe n'omukazi oyo gwe nakyawe ennyo Catherine kusaasira lwakuba yasala nadda mu kkala enkyamu n'olw'ensonga eyo mutuveeko ebintu bye tukola ati gwe tukola waffe n'olw'ensonga eyo temutuyiyiza twetweyiyiza gweotunda binyeebwa onootegeera ddi noti bazikwata onootegeera otya gitawe bagikwata evimu eddoboozi mwana mutuveeko mutwesonyiwa ate mulo fiiti naki ate abantu beruwero mwebereremu kubanga bambega batuyingira. Okay, Mariam Petera obaka bwatulabye nja kuba nkunoonyaako. Mariam Petera webale nnyo obaka ojja kwatukunoonyaako tulabe bwe tukwatagana n'omwami Kiweewa kasita akyaliwo ansuubire ngenda kuwa inbox yange nja kunoonyaako tulabe nti tukola ki oba okitegeeza kyoyogedde kale bingi nnyo abantu mulina abantu bemunsaba naye bakyali mu meeting n'omukulembeze tujja kubafuna mu dakiika ntono nnyo bakyagenda mu maaso n'okwogerako n'omukulembeze soke mbatwaleko ewa Lutamaguzi wano dakiika emu yokka